أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي abatulaba n'abatuuliza ku GTV assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shani ya Kigozi omuweerezaawo programu yaffe omukyala omusiraamu. Tubabuzeeko ebbanga ddene tusaasira abo bonna abali mu bulumi abalwadde Allah bagezesezza n'ebigezo byonna bye tuyitamu. Ffenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire abafiiriddwako abaagalwa baabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaanirize mu lwanirizo olusingayo okubeera nga lwe bulungi n'okubasonyiwa ezo ensobi ze baakola. Programu yaffe omukyala omusiraamu tuusibwako Jilbab House ku Ham Shopping Ground ne ku wano Old Kampala ku Main Gate. Mulamwa gwaffe ogwaleero insha Allah tugenda kuba twogera ku nnyambala y'omukyala omusiraamu oba hijab. Era nga insha Allah ngenda kusaba sista waffe atubuuzeeko era agende direct ku mulamwa biidhinillah. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nga nsooka n'okubalamusaako n'ekiramuzo ekyasinza okuba ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sister. Era eyo yenna atulaba olunaku olwaleero twebaza Allah olw'okubukeesa n'atuwa obulamu obulungi era ne tumwebaza olw'ekyengera eky'obusiraamu n'obulamu obulungi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nga nebaza sister wange Sheikhat Shania olw'okunkyazaako ndowooza guno omulundi gwakubiri nga ndi wamu nammwe. Alhamdulillah. Era nensaba Allah abeere nga atuwamu obulungi mu kusomesa kwaffe okwaleero ng'amannya neera mbajjukiza nti nze Hidaya Yusuf nga nze omujjukiza wammwe ow'olwaleero ng'era nga Sheikhat watugambye omusomo gwaffe agukonyeeko guli al-hijabu al-mar'ati al-muslima ti ennyambala y'omukyala omusiraamu. Sister Hidaya, hijab. Hijab kyeki? Hijab ebuzaabuza abantu. Waliyo hijab, waliyo sharia, waliyo jalabib, waliyo nyingi, waliyo kimar. Hijab kyeki? Hijab wotunuulira bano aba Western education wabanga agezezaako okunnyonnyola hijab ayinza okugamba nti ke kakaaya oba kasikaafu akabikka omutwe n'obulago, naye nga oba otunuulidde hijabu ensiraamu si kakaaya akabikka omutwe n'obulago wabula kyekyambalo ekya Allah kye yateekawo ekirina okwambalwa mu mateeka ag'obusiraamu nga kino kibikkira ddala omubiri gw'omukyala gwonna. Nga Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeera nga atugamba nti omubiri gw'omukyala gwonna bwereere. Gwonna yabeera nga atugamba buli kintu kyonna ekiri ku mukyala bwereere. N'atulagira okuba nga tugubikka ne hijabu eno. Hijabu kiva mu kigambo hajaba ekitegeeza to conceal mu luzungu oba okubikka. Okubikira ddala ekintu kyonna ne kibulira muli eri nga tewali akiraba. Kati ye hijabu yaffe gye tugenda otunuulirako olwaleero hijabu ensiraamu yeriwa ng'ovudde ku bino aba Western education bye batusomesa nti ebikka mutwe gwokka n'obulago, eyo teba hijabu wabula kabeera katambaala butambaala. Kati leero oyo yenna atulaba eyo wandibadde oteekayo omutima olwaleero n'omanya ddala hijabu ensiraamu kyeki. Ekibuuzo kyaffe ekisoose akibuuzizza wabula tugenda kuddamu twebuuza ekibuuzo ekirala era nga nsookera ku ye. Naye ku kibuuzo sooka otunnyonnyole hijabu kyeki era hijabu entuufu ebeera etya? Hijabu entuufu twongedde ne tunnyonnyolako emabegakawo ne tugamba
hijaabu entuufu yeeyo ng'egenda kubika obwereere bwo nga tewali agenda kubulaba, ye hijaabu entuufu. Tugamba nti nno egenda kubika omutwe gwo ekubika empaka ebigere, eyo hijaabu entuufu. Yensiraamu so si kakaaya bukaaya kogenda osuulako obusuuzo, era we kaba kakaaya tugenda kayita skaafu. Ogamba okubika. Naam. Omuntu ayinza okwambala body hugging ye naye ng'omubiri gwagubisse. Nga kuba oyogedde nti hijaabu kwambala n'obika omubiri. Wali omuntu asobola okwambala nga kintu kimukutte nnyo naye ng'omubiri gwagubisse. You understand? Yes. Enjawulo ebeerawa? Enjawulo weeri nga since tugenda kwejjukanya olwaleero obwetteeka bwa hijaabu. Hijaabu lwaki yateeka oba obwetteeka bwayo buli luddawa? Tugenda kuwa obujulizi nga buva mu Qur'ani obwongera okutunnyonnyola hijaabu entuufu yeeriwa omukyala omusiraamu gy'alina okwambala. Nga tugenda soosa ne aya yaffe eri mu surati Al-Ahzab egamba nti Allahu tabaraka wa ta'ala we yagambira nti يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله ويابيلا غامبا مباكا صلى الله عليه وسلم أنت قل لأزواجك غامبا وچالبو وبناتك نبا ولبو ونساء المؤمنين ناو بچالبا بكريزا يدنين عليهن من جلابيبهن. Kati wano wewali anse ntuufu yudenina kigambo ekyongera okunnyonnyolwa nti ekibikka oba ekibuutikira nti twatunuddeko wali kyetuyinza okunyonyola nti to conceal okubuutikira so si kukwata okuhaginga wabula okubuutikira nti ebitundu bye eby'omubiri bireme kulabika. Wona yambala body hug kigenda kulabika, body shape yegenda kulabika. So kati tunnyonnyola ekintu ekigenda okubika omubiri nga ebitundu bye ebyekyama oba byonna ebitundu bye eby'omubiri tebirabika. Kati eno hijaabu entuufu Allah gye yabeera nga atusomesa. Olowooza sister lwaki omukyala yandibadde nga ayambala hijaabu? Naam. Nsonga ki olowooza nti omuntu asobola okugamba nti alhamdulillah nina figa yange, alhamdulillah nyirira skin naye n'asalawo akole ki? Ziriwo ensonga ezimu ku nsonga. Kakati ekyo kyennyini kye kibuuzo kyaffe kye tubadde tugenda okuddako, lwaki omukyala abeera nga ayambala hijaabu. Kwali atulaba weebuuze muli ekibuuzo lwaki nyambala hijaabu. Oba oli waba akusanze wonna waakusanze n'akubuuza hajati mashallah naye lwaki oyambadde bwotyo? Lwaki oyambadde bwotyo? Nawe kennyini nkikubuuza lwaki oyambadde bwotyo? Tuko kubanga buli omu alina ansa ezimu nga zifaanagana endala tezifaanagana. Kati Sheikh yatugambye nti ayambala bwatyo kubanga tteeka lya Allah tabaraka wa ta'ala. Oyinza osanga omulala sister waffe ali eyo n'atugamba nti nze nyambala kubanga bba wange byanjagala nyambale. Oyinza gamba nyambala kubanga bazadde bange baagala nyambale bwe ntyo. Ate omulala ayinza okugamba nti nze nalabako Sheikh Shani ya Kigozi ng'ayambadde bulungi nempulira nga mwegombye. Nange okuva olwo nempulira nga ndi impressed nga njagala nyambale bwe ntyo kubanga mulaba nnyumira. Abamu nga yeegombye muntu, omulala ayinza okugamba nti kiri mu kalica yaffe kati ng'abaana Abaganda baffe Abasomaliya bo kiri mu kalica yaabwe oba si musiraamu oba muki yetteeka mu kalica yaabwe nti alina okwambala jilbab. So kakati ng'ogyeko ezo reasons ze tuwadde, reason enkulu lwaki omuntu ayambala jilbab kubanga tteeka erya Allah. Allah yatulagira mu aya 2. Aya esooka ye gye tutunuliddeko emabegako awo eri mu surati Al-Ahzab. Allah we yabeera ng'alagira omubaka sallallahu alaihi wasallama abeere ng'alagira bakyala be ne bawala be ne bakyala babakkiriza babeere nga bambala jilbab, bambale bulungi nnyo mu nnyambala ey'obusiraamu mu hijaabu entuufu
abeera nga atugambako ne mu surati Nuuru. Surati Nuuru abeera nga atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن paka aya jeggwerawo naye tubadde twagala otunuulira wali abagamba waliyadribina bikhumurihinna ala juyubihinna Allah yabeera nga abalagira babeere nga beebika juyubihinna beebike baggumire enzigumira nga naye mbutufu akulabako agenda kuwulira emirembe nga naye kennyini owulira emirembe kubanga olenza okulaba emirembe negimugwako akutunuulira nawe omuntu ayinza okutunulira n'owulira nga weetamiddwa zemanyi n'obbagambako don't overlook at me. Exactly. Yeah. Akutunuulira naye obanga oyambadde mu nnyambala enzigumivu nawe owulira nga emirembe ogirina kizibu n'okusumbuwa kyekyo kyennyini era Allah we yatugambira nga aya eri mu surati Ahzab eggwayo ti Allah abataasa okuswazibwa mu society wanga kati omukyala ayambadde hijabu oba jilbabu entuufu noona ayambadde bumini bwe bayita ku babooda ku stage yo evidence buli omu agimanyi oba ayita ku babooda owa booda asinga kutizingaani nga Hajati yitawo mashallah Hajati yitawo naye kati obalaba oli ayambadde bubode hag bamutizinga bambi n'emirembe negimugwako bambi bano abambi nga anoonya omukyalo w'obuvunaanyizibwa ennyambala yo erina ekifaananyi kyeraga omuntu yenna ng'oyambadde bubi oba oyambala bubi olina ekifaananyi kyoteeka mu mitima gy'abasajja abo kyekyo kyennyini nti wayambalidde bw'ati wayinza okuba waliwo ensonga lwaki akola ki ayambala bw'ati sisita hijabu eno omuntu yandigyambadde biseera ki kubanga abantu bamanyi abakyala basiraamu twambala hijabu ne mu nju zaffe tubaaki tuba mu hijabu biseera ki ebituufu tujambala nga twegendera mu swala tujambala kuba waliyo n'abatambulanga ateeka mu bbaaga ye hijabu ye eswala wetuka naakola ki najjayo n'abikka yani teeka ki eriri ku hijabu Allah subhanahu wa ta'ala oba tukireetebwa ekityo nti omuntu taatambadde hijabu ebibuuzo biri omuntu atayambadde hijabu kiyinza okuvaamu ate noono agyambadde kiseera ki ekituufu kyalina okugyambalira kakati nga tuddamu ekibuuzo ekyo alhamdulillah hijabu kiseera ky'omuntu kyalina okugyambaliramu hijabu omukyala watuukira ekiseera ng'ogenda kufuluma amaka ga bbaawo oba amaka g'abazadde bo walina okwambalira hijabu newaba tannafumbirwa kakati mu surati Nuuru ng'eggwako Allah yabeera nga atuteera abo abantu abalina okuba nga balaba omubiri gwo Allah yabeera nga abatugamba kyekireeza singa oba toli kumpi n'abo abantu obeera oteekeddwa okwambala jilbabu oba hijabu singa obeera nga toli kumpi n'abo abantu Allah yabeera nga batugamba yasooka n'atugamba nti baba baffe ayogera ku bbaawo nti bbaawo yalina okulaba omubiri gwo bamaharamu abo batateekeddwa kukukola kikukuwasa abakuzira ti abasigadde bonna abatakuzira abagenda okukuwasa abasobola okukuwasa oba tolina kubalaga bwereere bwo nti oyinza okuba nga oli mufumbo kitegeeza olina giraga bbaawo kati oli ayinza okugamba kati nina omwami newentambula eyo wabweru nendaga abalala ebbanga lyomala nga toli around abo abantu Allah be yayogerako mu surati Nuuru kitegeeza okakatwako okubanga oyambala jilbabu yani omukyala yenna kasitoma nti ofuluma ennyumba kwambala hijabu exactly woba tojambadde newobeera mu njuyo olina abagenyi bonna ng'omanyi nti ono omuntu alina okumpasa asobola okumpasa olina okubeera ne hijabu right mashallah taala bw'otunuulira sisita omulembe gwa leero hijabu ekyuse nnyo hatta ennyambala yange ekyuse nnyo nti hatta abaana
osanga omuwala ali mu mpale naye nga asuddeko akakaaya ke nayambalyako katopu naye nga ka mikono miki muwanvu. Abalala ne bambala hijab sharias tetwandise sharias naye nga zijja zikwata emibiri gyabwe. Kalowoozo ki koyinza okubawa abantu abo? Kalowoozo kenyinza okuwa abantu ab'ekika abo ng'ate be basingayo obungi kuba nti nno bakopye nnyo empisa z'abali eri abazungu ne balekayo Allah kye yabalagira. Allah yabeera nga abalagira okubikka illa ma zahara minha okujjako ebyo ebiyiseemu illa ma zahara minha nga talina kyabikolera nti ojambadde naye ate kino kiyiseemu tolina kyakikolera tosobola kuteekako kinakyo kibikke ekyo ebiyiseemu byo bimanyiddwa nga byo biyitamu so si kugamba yimne nayambadde akanyambala dress yange ebiyiseemu byebimanyi kati oyagamba ebiyiseemu byebimanyi kitegeeza ayawukanye ku tteeka lya Allah ne hadisi ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyezo oyo ayawukanye ku tteeka singa omusajja yenna yenna agenda n'alaba ku bwerere bwe oba ebitundu ebiyiseemu ng'ogenderedde kitegeeza agenda kukyuka mu mbeera umuletera okukola amazambi ayinza obutakola kuggwa ezzambi ery'obwenzi wabula n'alikola ku mulala naye ate naawe ogenda kuvunaanyizibwa ku zambi eryo omuntu oyo lyakoze kubanga amaaso g'abantu genda naye gwe aviiriddeko amaaso g'omuntu okwenda ate amaaso wegenda exactly amaaso wegenda kitegeeza n'ebitundu ebirala nabyo bigendagenda bikyuka mpola mpola emikono ebigere okutuusa oli wanatuuka ku zambi naye nga gwe sababu gwamuleetedde okutuuka kwekyo nti buli muntu yenna alina okujambala yateekwa oba waliyo abalina okuzambala nti oli figayo yakula bulungi toyikkirizibwa kukola ki yalina okujambala. Hijabu eno yateeka otunuulirako hadisi emu ng'eva ku Aisha radhiyallahu anha nga abeera nga tugamba nti Asma bin Abi Bakari radhiyallahu anha yabeera nga ayingira ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka oluvannyuma lw'okumulaba yabeera nga amukubako eriiso limu n'amuyita n'amugamba ya Asma n'amusembeza kumpi awo n'amugamba nti Asma yali mukyala wa Nabbi? Nedda yali ng'akyali muwala ng'akyali mwana owa Abubakari n'amugamba nti ennyambala gy'oyambadde yali ayambadde olugoye nga teruli siiki tugaye nga si lugazi bulungi kubanga yali ndowooza ali myaka egyo egikulakulamu keegyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga amuyita n'amugamba nti nno omwana omuwala singa atuuka mu mbeera ze eza haizu akakatwako okwambala olugoye ne lumubikka omubiri gwonna okuggyako n'alekawo ebitundu bibiri naga nti kafayini walwajhu nabeera nga alekawo ebibatu bibiri n'ekyenyi kati ekitegeeza nti omukyala yenna singa atuuka mu mbeera nga atandise embeera ze eza haizu abeera kyatteeka gy'ali okubikka omubiri gwe okwambala jilbaabu kitegeeza tekuliiko nti oba ono munene oba ono mutini ekyetteeka kiri nti singa omukyala yenna atandika embeera ze eza haizu aba akakatwako okwambala jilbaabu. Kiminza abazadde bonna abali abatulaba omwana wo kasita agenda mu nsonga ez'ekikyala aba akakatibwako okwambala hijabu naye ku bakyala basiraamu akalowoozo ke nandibadde mbawa ekituufu tetwandirinze na mwana kukola ki kugenda mu nsonga ezo charity begins at home. Exactly. Maama ebiseera ebisinga maama kyaba omwana akopinga empisa ze mama abalaba ngoyambala omwana abalaba ngoyambala hijab newe kiba kibebe ojja kyambaza bulungi akakaaya kibeere comfortable nako naye omwana onogamba nti because waliwo omu yangamba nti ye omwana we tagenda kuenjoyinga life in future kakati kamukuname nga akyakola ki akyali muto akyali abikole n'ekyo kyennyini ky'omuteekamu kyakula amanyi
watya agenze mu eyo life ate Allah n'akugyawo, what is going to happen? So ekyandibadde ekirungi mukyala kubeera nga otraininga omwana ono ng'akyali muto, kubanga era n'omuganda agamba akakyama amamera. Togenda kuva eno omwana ogambe nti kamulinda aweze emyaka 15 oba 14 ndyoke muyigiza okwambala jilbabu ng'ate tewamujja mu buto ng'ajambala. Kitegeeza wanaatuuke najja kuba tabimanyi nga tabyagala. Hijabu eno etambulirako kikyambalo oba waliwo ekiri extra ku hijabu nti nze nyambadde ekyambalo kyange taddeko empeta zange zimasamasa ye perfume yange ate oba nyambadde hijabu mateeka akyagafuga ekyambalo awo wennyini nga ansa eyo tugenda gijjeera mu surati Nuuru, sura yaffe Allah we yagambira wala yubedina zinatahunna illa ma zahara minha. Allah abeera nga abakyala abaziiza okubeera nga boolesa ebyokwewunda okujjako ebyo biba biyiseemu n'abalagira okuba nga babyolesa ku bali abantu betugambye aya ng'eggwayo Allah beyayogerako abo kitaawe bbaawe ne baganda be bonna. Kati ekitegeeza nti woba oyambadde hijabu entuufu tuyina conditions oba shuruutu ezo hijabu kweyimirira nti singa obeera ng'ogimenye omenyeeko emu kitegeeza nti hijabu obeera toyambadde hijabu ntuufu obeera omenye etteeka. Ziriwo ezo. Kati shuruutu za hijabu esooka ezimu ku zo gye tutunuulidde nti hijabu omuzungu kyayinza okugamba it's not an adornment, si kyakwewunda nti oveeri ogireete ng'oyagala kwewunda ye oteekeko obuntuntu bumulimuli ogikwate oteekeko buno obu bracelet buki obwo bonna bonna obumasamasa. Hijabu si kyakwewunda, kirina okubeera nga kyambalo kiggumivu ng'oli tagenda kulaba ate mu hijabu ate abeere attracted alowoozeemu ebirala. Ojambala n'oggumira bulungi ebyo byokwewunda ogenda kubyolesa eri abantu bale eri abalala. Kubanga ate wogamba nti oteekeko obukomo buno obumasamasa oteekeko obuntu waliwo kati abambala niqabu n'ateekako obukini ne eyelashes neyeekuba makeup oba biki oli ayinza n'okwambala n'akikuba eno bw'atyo oba n'akuba eno niqabu oba nga tambadde niqabu n'asooka neyeewunda mu face yeekubye kopa biki neyeteekako foundation n'ateekako eyelashes. Eyo teba hijabu ntuufu kubanga kyekyo kyennyini nti wobanga otaddeko wumudde ennyindo n'oteekako ne makeup obikka face. Kwegamba ndi wadde mbokola makeup wange mala okola makeup wange nga nteekako niqabu yayo. Exactly, obanga gw'oli wa makeup ng'osazeewo otambule naye awo oba kyatteeka kasita oteekako ekintu kyonna ekyokwewunda ku face yo niqabu eba efuuse yatteeka gy'oli kubanga oba ogenda sikiriza abantu abalala. Niqabu si yatteekwa naye kubanga okoze makeup efuuka yaki yatteeka. Kati okwo kwennyini ku hijabu eyo tubadde tutunuulira shuruutu oba conditions eza jilbabu entuufu. Tutunuulire nti jilbabu eno oba hijabu terina kubanga eri tight nti omuntu ng'emukwata n'otambula ng'ekukutte. Ennaku zino eno hijabu tuzigula China ate omuchina si musiraamu kati oba togenda musuubira kukolera hijabu ntuufu ensiraamu nakolera hijabu ng'ekukutte ng'emasamasa nnyo eriko amayinja kitegeeza eba eriko ebyokwewunda kitegeeza eba evudde mu hijabu. N'abeera nga hijabu wetwongera ogitunuulira hijabu terina kuba transparent nti omuntu akulaba oyambadde bulungi abaayayo mashallah nga alaba biri munda. Eba si hijabu. Abasinga balowooza bambadde naye ate tebambadde. Naam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Tweyanziza mwebale kubeera nga mukyekuumidde programu yaffe eno. Twala omukisa guno okubajjukiza nti Jilbab House hijabu weziri
niqaabu weeziri buli kyolowoozaako kyonna eky'obusiraamu weekiri okwambala okusiraamu okutuufu weekuli makanzu amalungi perfumes ennungi eziwunya obulungi ezitaliimu mwenge ojja ku Jilbab House tuli ku Ham Shopping Ground shop A99 ne wano ku muzikiti gwaffe wano wennyini ewasangibwa TV yaffe ku main gate amaduuka ago amapya agakazimbibwawo era wetuli ojja sangawo Jilbab House insha Allah taala. Twebaza mwenna social media ababeera ku eno programu nga mugirinze abansanga eyo mukubo ne mutusiima kuweereza kwaffe saba live abituyiseeko ng'abaddu atusonyiwe insha Allah katugendeko mu kuwummulako ate era tukomewo. Bakulisaayo nnyo mu kuwummulako tweyanziza nnyo okuba nga mukyekomedde ku programu yaffe eno saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo byonna. Omulamwa gwaffe ogwaleero gwa hijab basisters mwenna abali eyo mutya Allah subhanahu wa ta'ala omanye ekyambalo kyendimu action kizenyino kikoleramu bikolwa ki byenyino kikoleramu wawe nnyina okulaga wawe siina kulaga ki kyenyina okweyisa muyambadde hijab kubanga hijab eno kitiibwa kya busiraamu kiringa omuntu ngayambadde enkofiira oba ekkanzu obeera oli presentinga busiraamu bwonna so twegendereze nnyo biki bye tukolera mu hijab olabanga ekifo kirimu omwenge tewali kikutuuza mu kifo kirimu omwenge ng'oli mu hijab sisuubira muntu ali mu hijab kugenda mu club abaana abawala mwambala hijab ate noyambala hijab ate ng'ebikolwa si bya hijab tutya Allah subhanahu wa ta'ala twekuume tukuume ensaa zaffe abaami nze kye nazudde nti abaana abawala obufumbo bubuze olw'ensonga nti twegabangula nnyo omukyala ng'oyambadde hijab lowoozaamu ekisooka oyambadde aya ya Quran namba oli mu bigambo bya Allah buli w'otambula ng'oli mu hijab ofuna empeera omwami azze ng'akwaprochinze ola ayagala kuswaza kyambalo kyo have a no, a very big no tomukkiriza kujjako kyambalo kyo kino mashaitaani ebeera ekuwambye abaami abali eyo nga mugaana bakyala bammwe okwambala hijab nali mpuliddeko story semusi bbiri omwami n'owasa omwana w'abendi omusanze ayambala bulungi naye gwe because olina groups zo mikwano gyo oyagala obalage figa ya mukyala wo balage nti naye wawasa omukyala omulungi ne mwambula abaana b'obusiraamu nze ngenda out teekako kino nze yambala kino omwana n'akola ekintu naye amanya alina okukola ekintu asanyusaani omwami we so abasista abaliyo mwenna abandaba etteeka lya Allah lyonna omwami wabanga agamba okulitenguwa mutenguwe omwami yenna gamba otyoboole etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala oba etteeka ly'obusiraamu mutenguwe tinze nyambala hijab yange nze tugenda out because ngenda nawe out jjako hijab oyambale empale mugambe sijja kukikola olw'ensonga at the end of the day it's going to come back to you so tuwe ekyambalo kino ekitiibwa abalala hijab tuzisaako mu Ramadan weggwanga ko shitani eri ku njegere nemujjako hijab tutya Allah subhanahu wa ta'ala abalala mwambala figa zammwe zonna ziri wabweru naye ng'osuulako akakaaya olina erinnya lya busiraamu naye figa yonna eri out tutya Allah bannange kubanga mbabuulirako ekisembayo tukwambaza hijabu ng'ogenda osinkana omutonzi wo full hijab oba beesingako ne gye nyambadde kuba tukusabika wansi ne tukusiba amagulu ne tukusabika eno yonna mubiri gwo ne tukusaako n'akakaaya weegati tumala ne tukusiba n'okukusiba hijabu kegamba ereme kwenyenyaamu boddeyo kulabika watya ng'opractice nze hijabu eyo ng'obudde obwo tebunnatuuka so tutya Allah tumanyi nti essaawa yonna tumusinkana ate tumusinkana mu hijab
Naam sister, tubadde tukyagenda mu maaso. Omwana omuwala ali eyo singa omwami we amuwasa n'amugamba nti nze njagala oggyeko hijab because olina figa mukyala wange nze njagala kulaba nga tambula nawe nga hijab yo teriiko nga figa ngiraba. Omwana omuwala ali eyo singa omwami we abeera nga akulagira okuva ku tteeka lya Allah, kitegeeza olina okumutwala advice gyenyinza okuwa, osobola omutwala ewabakulembeze ab'obusiraamu ne bamubuulirirako. Singa abeera agaanye, kitegeeza olina kwawukana naye, kubanga olaba Allah tabaraka wa ta'ala abeera nga atugamba tujemere bazadde baffe singa babeera nga batujja kukuba ettuufu. Kati omwami we ye yaani? Olaba Allah akulagira kujemera muzaddewo ng'akujja kukuba ettuufu, kati ate olwo omwami wo gw'osanze oluvannyuma. Singa omwami abeera nga akulagira naga hijabu sizaagala, sisagala bijiribabu ebyo binfaananira bubi, wena olinga omukadde, mugambe ssebo lino tteeka lya Allah. Etteeka lya Allah singa mba nditemye obanga ndyawukanyeko, kitegeeza Allah agenda kumbonereza. Kati okunyigirwa omwami wo n'okubonerezebwa Allah kiriwo ekisinga? Onasanyuka nnyo ng'otuuse mu maaso ga Allah nga akubonereza olw'okuba osanyusa bbaawo, newankubadde nti ejjana yaffe ebeera eri wansi wa bigere bya babba baffe, naye ate singa oli abeera akulagira okwawukana n'etteeka lya Allah, kitegeeza ate agenda kusindika muki? Mu jahannamu. Kati weba olina okukola kiri kyenkugambye, either omutwala ab'obuyinza ne bamubuulirirako ne bongera omunnyonnyola. Naye nga kyoba osookerako kumutenguwa, right? Exactly, wagaana ng'omuta lillah, Allah aba ajja kukuleetera omulala asinga obulungi. Allahumma amin. Ebigere bino obusiraamu bwe buba boogera nti omubiri gyaffe gwonna bwereere apart from face n'ebibatu. Kiki oyinza okutugamba ku bigere? Kuba tusaala nnyo mu masjidi n'abakyala ng'ebigere biri wabweru, ate oba oli awo bambi bakikozesa butamanya. Kubanze wempulira nkuze ne we twasoma nti bigere na face bye bino olabika engalo ne face bye bino olabika eby'omukyala. Naam. Kati omukyala ali eyo, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera nga atugamba nti kullu shay'in minal mura'ati awra, nti buli kintu kyonna ekiri ku mubiri gw'omukyala kyonna bwereere. Kitegeeza okuggyako effeesi n'ebibatu, kati kitegeeza ebisigadde byonna obeera oli bwereere. N'ebigere kw'obitadde kuba ebigere teyabiteekako. Kitegeeza oba ogenze mu swala nga toyambadde socks oba toyambadde lugoye lukubikira ddala bigere, kitegeeza eswala ye egenda tuuka mu maaso ga Allah ng'eriko question mark. Gye bali eyo nti oli avudde ku mulimu najja osala zuhuri naye n'asala ng'ebigere birabika, kitegeeza olese ekitundu kye eky'obwereere ebweru, eswala ye egenda kuba ng'eriko question mark. Naawe abeezingirira oli nakwata akakaaya n'akeezingirira obwezingiriza obulago buli wabweru, kitegeeza oli bwereere. Earring tubalaba banene ababeera ku mikolo nga yeesibye akatambaala ng'ate amatu gali wabweru. Ate emikolo twogereko ku bagole. Naam. Omwana omusiraamu aba mu hijab, omukolo gwe ne gutuuka ne yeekuba ino omukono gwonna n'akuba ino eno yonna mugongo, n'ateekako abamu ndaba bateekako n'enjala, n'ayambala gomesi ye ng'ekomawa. Naye nga mukyala wa hijab, naye because omukolo gwe n'asooka akola make-up, subhanallah. Anti balina kali bagamba ak'olumu naye ako kamiskara zarra kolabanga kamiskara zarra wa katono Allah akaba leero genda kukasangayo mu kitabo kyo nga Allah yakawandiika, kubanga obeera oyolesezza obwereere bwo. Bubaka ki bw'oyinza obbawa abagole abasiraamu? Abagole abasiraamu abali eyo okwolesa obwereere bwo olw'okuba lunaku lumu, njagala mukimanye nti nno Allah agenda lubala lunaku bwe ruti wayolesa obwereere bwo, era abantu bwe bati bakutunulako ne bakwendako, bameka bakutunuddeko kwolwo olunaku, kuba buli muntu atunula ku bwereere bwo aba akwenzeeko.
bakola bu baby hair ne buyitamu webuti ne bufulumamu nasiba katambala bupini ne buyitamu bwebuti yekubye hina abamu ne bambala gawuni nga za net nina yambala kagawuni ka net amabere gali wabweru. Remember buli muntu yenna agenda okukutunulako kitegeeza aba akwenzeeku. Ayinza obutakwendako directly, ayinza okubeera attracted ku mubiri gwo, embeera ze ne zikyuka n'agenda n'ayenda ku muntu omulala. Kati kitegeeza nti naawe ogenda kuvunaanizibwa. Era abasinga tubalabye Allah obufumbo bw'ayinza okubujjamu baraka. Nosanga oli afumbiddwa mwezi gumwana obyeyo. Why? Kubanga ku mukolo gwo wakola amadhambi. Tokomye kubeera nga oleseza obwerere bwo, otaddeko music. Kati kikyoba osubira mu bufumbo. Allah ayinza okugyamu baraka, temufunye sente, tofunye baana, abaana obafuna lutalo. Allah buli mbeera yonna n'agiteekawo embi lwaki? Okuba nti nno wakola amadhambi ku mukolo gwo. Weewale omukolo gwo Allah ogugyamu baraka. Kola ekintu nga kiri mu mateeka g'Obusiraamu. Tulinayo gawuni ezo nga gawuni esobola okukuweesa ekitiibwa. Bridals ekawempe wa Sister Nahia. Naam. Weziri nga hijabu esobola nga gawuni esobola okukuweesa ekitiibwa gwe kennyini oli talabye mubiri gwo. Oli n'ateekako balina ne gawuni eza niqab. N'obikka kiba kirungi n'oyambala na niqab kubanga mwekuba makeup. Ate makeup tulabye nakyo kyekimu ku bisikiriza abantu. Kiba kirungi n'obikka n'okubikka ne niqab. Ne kati abasinga neyekuba makeup ayambadde katimba. Abagenda musigaza musimu bakwata video. Balese ba video coverage bagenda kusigaza data oyo. Ne TikTok kwebiri. Kyeza wonafa. Allah agenda sigala nga recordinga buli anakirabako bwati. Aba agenda kuwandiika nti ofunye dhambi. Buli akirabako ogenda kufa. Era tubalabe bangi bafudde naye nga data waabwe akyaliyo ku TikTok. Tewali alina budde bubisangulayo. Kati okisigala okyavunaanyizibwa ku ekyo bbanga ly'onaamala mu kabuli. Kati tubeere beegendereza mwenno aliyeyo yenna ng'ogenda okukola omukolo. Fuba okulaba nti ojjamu ebintu byonna ebinyiiza Allah. Wanaanyiza Allah kitegeeza obufumbo bwa ibada yo Allah agenda agijjamu baraka. Ate ibada n'ogyonoona bwonoonyi. Okuba nti ogenda kukola ibada n'ogamba ak'olumu weerabidde nti no Allah asobola okukozesa akakoolumu n'ajjamu ibada mu bulamu bwo bwonna ne baraka. N'ajjamu baraka mu bufumbo bwo bwonna bwonna. Ofuna issue tozaala wuyo olwadde onoonyeza abaana babuze. N'abantu bagenda kukuba ekiiso ate ekiiso kya ddala. Abantu beerabira ekiiso abasinga tebakimanyi nti nagyo ekiri naye ng'ate ekiiso kya ddala. Omuntu wanaakutunuulira wali abambi atakufaanana. Nagenda nga yii mashallah Allah yamuwa akazigo naye nze sirina. Agenda kukubirawo ekiiso. Ayinza okufuna obuzibu awo mu maaso. Olaba feesi y'okufuukuka, olaba abaana ozadde abaana tebategerekeka balalu. Why? Because waleka abantu bakuba ekiiso. So kati tulina okwewala ebiiso, olina okutunuulira omukolo omusiraamu ogutagenda nyiiza Allah. Gufaanana gutya? Nyambadde ntya ku mukolo gwange? Biki ebibaddewo? Omukolo omutuufu kyekirina okubeera mu mukolo omutuufu ogw'Obusiraamu. Music n'okwambala n'olesa obwerere bwo. Kati olina okwegendereza biki by'ogenda otteeka mu mukolo gwo kubanga abafumbirwa ennaku zino be bangi. Kati gwagenda ofumbirwa yonna aleero bagenda owasa. Wekkaanye nnyo ebintu ebigenda okuleetera Allah okujja baraka mu ibada yo. Naam. Singa sister omuntu ali eyo alina obuzibu mu kwebikirira. Tukkirize nti omuntu waliyo abantu nga hijabu ebazitoowerera. Mulimu agamba nze bbugu mulimba bubi. Mulimu agamba nti ze ku mulimu waffe bakola ki? Baŋŋana hijabu. Advice ki gy'omuwa? Advice gye nyinza okuwa gye bali bangi ate bebasinga n'obungi oli ayinza omubuuza naye lwaki teweebikkirira nagamba nze ebyo bindeetera ebbugumu. Nze ebyo wenesiba akatambala sinyuma. Naddala ab'ebbugumu ebasinga obungi wakulaba ng'oyambadde bw'oti alabira ddala nga olinga atambulira mu ssigiri naye ate yeerabidde nti nno jahannamu ayokya nnyo n'okusinga ebbugumu lye tulina. Wali eyo ng'akatambala kakkalubiza olw'okuba nti owulira ebbugumu lingi. Jjukira jahannamu nti gyali kati teebereza ebbugumu eryo ligenda obeerayo okwokya okwo.
ogenda kukwogera otya ogenda kuwona otya tolina ngeri gy'ogenda kuwonamu kubanga twatunulira nti abakyala be bagenda kuba abasinga obungi mu muliro bagenda osinga obungi mu muliro lwaki bagala kwambala bulungi olw'okuba mbu ebbugumu owulira lingi wezingiddeko bwezingize oba n'oteekako ka edisooko n'otambula mu kkubo otya bbugumu olina kugamba nze ku mulimu gye nkolera tebanzikiriza kwambala hijab kintu kyonna kyonna ekigaana okuteeka mu nkola etteeka lya Allah kyonna olina okufuba okulaba nti nno kyewala ku mulimu gw'ogenda osabe obagambe nti nze Allah yandagira bw'ati ne bw'ati oba nnyonnyole obagambe yandagira bw'ati yandagira okwambala obulungi n'okusaala bwe baganda kitegeeza oba tolina kyakola okuggyako okuleka omulimu Allah akuwa omulala bwe bagaana guleke lillah ogambe nguleserwa Allah kubanga Allah agenda kumpamu ekisinga obulungi oba buli lunaku oba buli ssaawa gy'omala nga teweebikiridde ng'otambulira mu kikolimo kya Allah kitegeeza mu kabuli ogenda kisasulira ate ne ku yawmul akhir ogenda kisasulira Allahumma amiin naye nga temwerabire nakusa omwezi nga 17 ntegese oba tutegese omusomo gwa polygamy kitegeeza ki abakyala nga tuli mu bufumbo ne bajja baffe n'abaami okubanga bawasa omukyala asukka mu omu tugenda mbeera ku Hotel Africana ennaku z'omwezi 17 abakyala abali eyo I know what you're going through manyi biki bye muyitamu bizibu ki bye muyitamu abasajja babagasseeko naye nga n'obusobozi tebabukola ki tebabulina saba tusisinkane twogeremu tulabe tukoze tutya n'abaami mwennyini mujje mwogereko n'abakugu bababuulire omusajja agenda ogatta ku mukyalo agenda ofuna omukyala asukkamu mu kiki olina okukola olina kubeera busobozi Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ki ku ekyo inshallah ta'ala tubalinze naku z'omwezi nga 17 mwezi ogw'omunaana omwezi ogujja tickets okuyingira emitwalo 5 nakuliko chai emitwalo 10 nga olirako chips n'enkoko then ne miliyoni 1 ya table y'abantu 8 mwenna abaliyo mulete bakyala bamwe basome abakyala ng'obujja bukyabazitoberedde mitima bakyaganye okukkiriza abasajja tebalina mirembe waka lwa bujja lw'abakyala babe nammwe abakyala ng'oli eyo abaami babagattako naye omwami takyalabirira na waka yasula obuvunaanyizibwa because yafuna omukyala omulala mujje tunyumyemu mujje tuwogere nze mmanyi nti tusobola okukyusa amaziga ne tugazza mu ssanyu biidhini rahman tickets zigulirwa wano ku Jilbab House wennyini ku Supreme Council main gate edduuka erisooka waggulu Jilbab House wojja n'ofuna tiketi yo so inshallah tubalinze oba mutukubire ku simu zaffe 0701 57 44 oba noti 7 noti emu 0701 57 44 47 tujja kuba tubalinze mujje twogere mujje tunyumyemu mmanyi nti byonna bisoboka biidhni rahman nebaza mwenna babeera ku mutimbagano Facebook ababeera batufollowinga ababeera ku TV nga mulinda programu yaffe eno manye no programu era abakyala bangi kuba bambi mbasansinkana nnyo ne banga hajja tukulaba ku GTV saba Allah fenna tusiime obudde bonna bwe muwaayo n'otuulaawo ku TV n'owuliriza ffe bye tuli mu kukugamba oluusi binyiiza oluusi binakuwaza oluusi ne tukoona ku mbeera zo zennyini gwe ng'omuntu z'oyitamu mutusonyiwe twagala kutereeza umma twagala kulaba nti buli muntu yenna tusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tetulina buzibu saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abasiraamu n'abali eyo TV yaffe eno GTV yeetaaga obulango yeetaaga okusapootinga ojja no Supreme Council n'oleeta products zo n'oleeta company yo n'oleeta n'ojja nga tokikoze tinno oba lwaki naye ng'okikoze kubanga osapootinga TV yaffe twetaaga obulango bungi please come and support us all Muslim kubanga ekituufu kiri nti emisolo giba mingi ffe tetulina njawulo n'abantu balala ate ng'oba oli abalala balanga buli kimu ebiri haramu buli kimu babeera bakiranga naye ffe tubasaba mujje musapootinga TV yammwe manya nti oba okoze ne sadaka tulijaliya kuba eno TV ya busiraamu
teriiko kitu kyonna kyesittaza, teriiko haram, teriiko buli kintu kyonna ekibeerako kibeera halaali. Era yeweetegereze nnyo ojjala nga programu zaffe zonna zikwatagana na ddaawa. Abalina amasomero mujje tulange, abalina zi companies mujje tulange eziri halaali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Now sister Hidayah. Naam. Singa hijab eno like ebeera nga tukitwale kati tugambe nti nno nyinayo abempuli abantu abali mu kutegeka ekivulu kya hijab. Hijab nation. Hijab nation. Osuubira ki kye tuba tusuubira ku lunaku olwo nti omukyala yenna asuubira kubanga according ku mulamwa gwabwe bagamba nti ennyambala entuufu eyaki ey'obusiraamu. Mu kumaliriza kwaffe njagala omukyala ali eyo omubulye ennyambala entuufu ne ku lunaku olwo waliba wakugenda ekituufu omusiraamu kikyalina okwambala hijabu entuufu nga yonna eri fuli nga si kwambala kwokka naye n'ebyo byonna ebigendeddeko. Kakati oyo yenna ateekateeka okutwegattako mu hijab nation saako n'abo abatagenda kusobola naye nga bandyagadde okumanya singa mba nfuluma wabweru nyambadde ntya. Yenna agenda otwegattako mu hijab nation insha Allah oteekwa okuba nga oyambadde hijabu entuufu so si kwambala kutuukiriza mukolo na kujja bakulabe showbiz kasipi mu kiwato. Manyi emu ku shuruuti endala ya hijabu. Hijabu si ya showbiz. Togenda kujja mbala mbu bakulabe nti nyambadde. Abamu bagenda n'okusala kwa Eid naye agenze ku showbiz. Tiye agenze balabe abba yaye gye yaguze. Eya mitwalo 5 akedde wa makeup artist. Kato yagenda okujja mu hijab nation. Ayambala atya. Kati obukondo n'akakondo ako nako tekakkirizibwa. Akakondo agenda okuwanvuya kakumaleko emirembe ng'oyinza n'okugwa wansi katwale n'attention y'abasajja lw'otambula okoona bukonyi ko obeera nga oba atambula oba naki ekikoona wansi. Kati ekintu kyonna ekitwala attention y'omwami oba ey'abaami bonna olina okufa okulaba nti okyewalako olwo olunaku. Yambala hijabu enzigumivu ekubuutikidde obulungi nga tetugenda kulaba body shape zo body hug tetwagalayo ba body hug. Waliwo bali abatalina kyakola ng'oli tolina kyakola body eyitamu niwo oyambala lugoye ekyo kye twagambye illa ma zahara minha nga siina kyakikolera nti nyambadde naye kino kiyiseemu siina kyakikolera. Tubaddeko ne gye twalabyeko emabegakaawo eya branch. Kati aba abaddeyo eyo wabalabye nga boolesa engoye zaabwe ze bambadde tezabadde hijabu zabadde biteeteeyi badde bambadde biteeteeyi. So kati obulago buli wabweru ebifuba biri wabweru. Sista tutya Allah mu nsonga tubeere nga tutya Allah twegendereze hijabu ze twambadde. Kati wobogera kujja mu hijab nation twagala otulage ku bye tutunuulidde wanene wansi otulaga at least nti ogezezaako tuukirizaako ebisinga okuba ebikulu. Yani hijab sister kyategeeza erina kubeera fuli tekwata teraga figa teri mu kasipi teriko kakondo kakoona ate tefaanagana ngoye z'abaami. Naam zeziriwo ezo. Waliwo omuntu ayambala hijabu naye nga efaanagana engoye z'abaami nti oli ayambadde empale n'ateekako n'akasaati ke n'ateekako akakaaya eyo teba hijabu. Terina kufaanana ngoye z'amwami. Terina kubaako perfume. Terina kubaako perfume. Terina kubaako makeup. Sina kindi bannaye omuntu ofulume waka nga bw'oli makeup ekituufu abakyala tulina mukolera mu mayumba gaffe. Kyekyo kyennyini. Saba Allah tuwe guidance. Allahumma amin. Buli nsonga yonna. Allahumma amin. Kkiriza nti buli ali eyo yenna atulaba olina ky'oyizeemu kusigadde kyekimu. Era nsaba Allah abitumanyise. Ebisigadde abitusonyiwe naye nga it's not too late. Kyembabuuliddeko nti hijabu ogende wa Allah omusisinkano olina hijabu ng'ogyambadde bulungi yonna fully covered ne waba ku ddunyaa wadde bakuyitaani obadde olina figa efaanana etya
ogenda oli fully kati olina okwewala okwambala hijab olunaku lumu mu bulamu ate nga tokyalina kyokkola. Tetwagala oddeeri osabe ya Allah banaye banzizeeyo nsobola okwambalako hijab eddakiika 5 akadde kosigaza mu bulamu bwo koba okozesa okyuse etteeka lya Allah oliteeke mu nkola. Tweyanziza nnyo inshallah sister siibula abantu biidhnir rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tubebaza mwenna ababadde naffe okuva programu yaffe gye yatandikidde mpaka gyefundikidde era nga mbatumirako mwenna mikwano gyange abali eyo bazadde bange basomesa bange bonna baagala nnyo era nsaba Allah abankuumire mwenna era tusaba Allah n'ebigambo bye tutunuuliddeko olwaleero abeere nga abituteeramu obulungi era atuwa obwangu bw'okubikolerako. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mwebale kwekuumira programu eno pakuba twatandikidde mpaka kati. Tumira family yange, family ya Haji Musa Chikabi ne ya Sheikh Ibrahim Nkanji. Program temuzivaako baagala nnyo Mama Akim, Mama Nawanswa ne bamama bange bonna, Mama Lamula mwenna abeera ku programu yaffe eno, bataata bange mwenna abalungi, basenga bange. Saba Allah atusaasire atugase naye sharinga namwe nkoze ne brother Umar ku kamera tusinkane insha Allah ate ku Sunday ja. Programu yaffe temwerabira Sunday kuva saawa mpaka saa 2 ne tujidamu ku Friday okuva saawa 8 mpaka saawa 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.